Uganda Eyenkya. Manya n'eddoboozi nze Sauda Mdada, omukyala ateeri antama, omukyala ateetiitirira, omukyala ayagala ekyukakyuka era nga nginoonya mu buli sayidi, mu buli ango, mu buli kanyomero okulaba nga tutwala omwami eyasigala mu nsi muno nakyemalira eyeeyagaliza yekka mwami Museveni wamu n'advocate ye. So bwentyo bwenyimiridde mu nsonga eyo. So biri abiri mugenda mutwalira mu kimu basi kumugoba misinde mugenda mutwala muti wamala ate kati basi enitambula etya kubanga basi yafa yingi, empira gya basi gyayabika, empira gya basi gyajjamu ebituli, akati basi tekyasobola kutambula. Era tomusuubira tugenda mutwalira mu gundi, basi tesobola kutambula. So yajja genda oba namugo gwanti ndowooza ajja kuba lwakitule yasigaleyo ng'omulaalo tumuteeke ku lisiti ezipulezidenti zijja bazifuusiza abantu muse ku musaala gwabo banaabeera abalunzi naye basi mugenda mutwalaga mulunzi wante basi yayabika yinjini, basi yayonooneka ebbanga lyeryo. Motoka gyotakola saaviisi, basi yawa gyotakola saaviisi, toteekamu oyiro, toteekamu tukyusa buli kimu era yayonooneka. So mugenda mutwanga mulunzi wante ye ajja kusigalayo mu kiraalo erwakitula. Sauda musabusa ku lisiti y'abantu abanaafuna omusaala abanaalonda ente zaabo abantu beeyo abantu balina okufuna amata. Embeera etambula etya Sauda? Embeera simbi. Mbeera simbi, mbeera nungi nnyo, tweyagala dho okunyigirizibwa kungi. Naye tekitugaana kuba kweyagala kubanga twayiga akagambo how are you noddamu nti amufaire. So yadde nga toli. Embeera nga bweri eya Akalulu, first and foremost okugamba nti tugenda beera mu scientific campaigns. Tukumanyi nnyo mu ground work, nze nkugoberera bwe kiba campaign ground ogikwasaganyiza ddala. So kuba abantu bawe experience mu bululu bw'ozobeeramu ground work ebadde etambula etya nga tetunajja eno ebya science bye tugendamu. Ati kati mwami w'amala okimanyi bulungi nga tolina ground wansi tosobola kubeera mukulembeze. Ate okubeera nti olina ground tekitegeeza nti olina political party. Kubanga tosobola kusimba kitooke n'okiteekawo buteesi nga tokisimidde kinnya. So ground ono atulagako engeri obukulembeze gye bunaafaanana n'okwongera okutambuza ekifaananyi ky'omuntu n'okwongera omuntu okwongera omubunya. Nze nno nina abavubuka abamu bo bamanyi people power erina kuba nkofiira na masiki era nze mba mbawakanya ne mbagamba nti kakati ate mu mission yammwe endala ffe tuli ku mission ey'okulaba nti tutambuza asset gye bayita Kyagulanyi kubanga twamuteekamu obwesigwa tumulaba nga asobola so Kyagulanyi asset eryo erinnya nga Kyagulanyi asset kunze ne ku bantu abalala bonna kubanga twagala kujja okiri ekya Bobi Wine bw'ogatta Bobi Wine ne Kyagulanyi banjawulo. Bobi Wine mulala, Bobi Wine ono yayimba ku lyato luli kati ate Kyagulanyi ye president ow'enkya addako president addako ow'ekkumi alinza okulayira kyova olaba tukola kati kumaliriza yonna gwe gyondaba kapicora wa soloti amulata tuli mutereeza bantu kwongera balaga nti omuntu bwati bwafaanana kubanga Bobi Wine ekifaananyi kye bamanyi kirala. Kiki ekifuula Kyagulanyi asset? Sauda ki ekimufuula asset? Ekimufuula asset nti abantu bamulabamu ebirungi bingi. Buli wobeera ng'omuntu ali awo ng'omulabamu ebirungi bingi omulabamu essuubi ebya asset. Eyo asset yaffe ne Museveni eriyo abamulabanga asset. Naye kati Kyagulanyi asset y'abaana Uganda era kyova olaba eryo erinnya tuliwo ekitiibwa kati erinnya litwogera nti bw'oba ozongoberera n'abali etteeso mbayigiriza sinnampawo engwa zonna kubanga panvu amanya g'abantu abali esiteeso manya galina ennyukuta ssatu otiimu akeru okitegedde naye kati nobaguza Kyagulanyi naye kati Kyagulanyi muvaamu amanya gaaga ne lye bamwongerako muvaamu atiimu ne muvaamu ne Francis ogata Francis n'atiimu ye Kyagulanyi enze ennyukuta kyengezako okugamba nti mpanvu. So oba olina okuzibayigiriza ne bazikyobola nze ndi nnyo waggulu eyo abantu basomesa kiki kyennyini kye tulina okukola. Ebiseera byonna tetufunye nnyo obudde nga buno ate nze ate nga bwe nina ku luno kuno ndowooza oba covid no balina nekyatuyambye obudde bwe tutaddemu kati nze ndaba bungi era ffe Muzeeyi Museveni tetumutidde naye ate aleke kututya kuba ye ate alina amagye guno ow'amagye ate wootira atagalina. Sauda kinzire mutemutidde President Museveni ate kati omutya kiki tumutya kuki lwaki tomutya? oyinza otya okutya omulunzi omutya ki
omulunzi w'ente tomutya alina n'emmundu alina buli kimu ate asigala mu lubuto abaatya bebe embuto ezaavaamu ez'abakadde baabwe omuntu yenna ali ku nsi okutya kwa butonde n'okwetiitirira naye waliwo okutya okutasaanidde kati muzeeyi Museveni tumutye katimbo kuki akati bw'omala njagala ongambe embu katimbo ki alina emmundu alina tiyagasi alina abajaasi alina buli kimu alina abatulugunya ab'amaanyi mu nsi tulina alina emmamba alina Amaggye atukulira ye Katonda Mwaluwa yabikola byagaana omanyi waliwo obikola omuntu asooka okuba essasi ne likuyita muno osigala nga buti ate gwe tewandaba nga ndi mulwadde waliwo omuntu nga ye magimenti eri awo nga Katonda amuteekawo nga alina okutuuka ku lyengedde so kati muba mutya muzeeyi Museveni Sauda taliimu muba mutya aze siriimu abatya gye bali naye nze siriiwaawo sooka onyumizeko ku bululu bwozze obeeramu ku ground buzze butambula butya njaga tujje tutambule empola Sauda njagala kusengako wantu by elections embaddemu ground work gozze ng'okola ground work ekisingira ddala okuwanguza omuntu eba publicity singa publicity eyo omuntu aba agikoze bulungi omuntu oyo manya akalulu kaba tekagenda kuzibuwalira osobola okuba nga toyina ssente kati kangereza ababaka ba palamenti kankuwa omubaka ow'erugunda twamulonda mu nnaku mwavu muzibu Honorable Betty soogera bubi nabadde lukunjiri nabaddeyo jjo nkomyewo leero nga talina kyalina kyekanga n'ebizigo tamanyi bwe babyesiiga oyo muweerako kubanga akimanyi soogera bwe nti kine njagala kuba wakifaananyi kirungi nga talina na ssente gwomanyi by election yeetaaga ssente okusinga national election by election weetaaga ssente okumatiza abantu nti osobola okumatiza abantu nti bakulabamu obwesigwa naye wenakula namugamba ekintu eki publicity egenda okuwanguza akalulu kano akalulu kawoma n'empingo olina incumbent gwe weesimbyewo naye ofunangako aka municipality ewasumani zaali polling station 12 Betty yalina polling station 240 mwezi nyingi nnyo abantu bangi kunjiri district eyo togiyita yakusaaga ye district yakuna mu Uganda okube nene olete national gikube buyanja ogitwale bwambala ogikomye nene nga bw'okiwulira egwa Kanungu nekona ku Kabale nedda ekona entungamo nekomawo so nene nga yo Lugunjiri district naye namugamba nti ekigenda okuwanguza it is publicity singa onoba we publicizinze bulungi nnyo abantu banga balaba nga message bagitegeera kubanga si buli wamu nti oba ojja tuukawo olina wotagenda tuuka naye singa abaana bakola publicity bebipande posters osobola okweresa byonna ne bano nti manya njagala kyayi manyi bo babiyita busereeya abali mu west bamanyiira akaseera n'ababaddemu bali baagala akaseera emyaka 3 mwegi kaseera kokka ke basalaga makubo tebabiriiko ddagala tebabyagala gwe muwa akaseera keebi ebirabyo tebabimanyi tebetagana kumanya kugambye bategeera akaseera era kaseera basaba kaseera ze ssente bo bakayita kaseera so namugamba nti ebyo byakaseera tubiteeke ebbali oyagala kuwangula oba ogaba kaseera kubanga togenda kubamalako tosobola kuwa buli omu akaseera nomalako. This is a district, it's not a constituency, it's not a municipality. Oli ku district nene erimu ababaka bana Lukunjiri ina babaka area MP basatu ne woman MP be babaka aba kachategwe overall wabwe bonna tusobola kumala ko gaba kaseera ku buli muntu yenna okitegera bulungi yakubisa ebipande mitwalo nga ebipande nakwasa tiimu eyo era n'ogenda Lukunjiri kati n'omuyingira ne bwenne mbira mutawunya obutebe kwali atamanye Lukunjiri n'olukiga simusegera naye nduwulira ebbanga linamala emyezi egy'ebiri nga tulaba nti akalulu kabeera buli wamu ne wataatuuka omanyi wamala omuntu nga tugeze nga omwadde ekifaananyi kya Bobi Wine kankugereze n'okimwa nga kitadde mu nju kalenda omuntu oyo buli waafuluma n'ayingira enju amasugi gatukira ku Bobi Wine n'agenda n'akola byakola n'agenda mu tawuni nadde ewaka amasugi gaba ku Bobi Wine n'atambula n'akumona nadde ewaka amasugi gaba ku ki don't think that person asobola okukeera ku makya n'agenda ku ballot paper wali n'oba amwadde sabbuuni ekiro amaaso ge gaba gamanyiridde ekifaananyi kiri oba ntegedde okutegeera nti watuuka ku ballot paper ne waba Museveni yamanyi naye amaaso ge gajja kujja ku muntu gw'asula naye mu nju Kyagulanyi so publicity yekola ebyo byonna. Lwaki wasalawo okuteekinga field eyo mu byonna kubanze we kumanyidde emyaka ng'ena lwaki osazeewo oba wasalawo kutwala field eyo ya publicity oba kugenda ku ground? Kubanga byetukola bya ddala waliwo abamatamanyi banga onnakyeka tuba tetubadde mu bya ddala
kati bino tulimu bya ddala kubanga nze nakola analysis yange mu byobufuzi publicity yekola ekimusi iyo ground work manya mobilization byonna biguwo tosobola kumobilizinga kintu nga totimbye tosobola kugamba nti olina ekivulu nga totaddeyo posters iyo publicity momentum ino okubanga eri waggulu ng'ezitowa so kakati kyekyo nze nasalawo nendabanga waliwo wansi ekintu nebasanze abantu babiri bonna oba omu babiri wemba nyimiridde weewe nze nompepopa omukulembeze alonda ba coordinators si babi bakola naye era nze era nawe ntuuka neŋŋana okukkiriziganya nabo si bakuba nga ninawe ntuuka neŋŋamba nti nze nga mpulira nina ewantu wemba ŋŋamba nti omanyi nina ekizibu nti mba njagala nnyo okukola ekintu nga nkirimu kiringa okunvuga ebiseera ebisinga sagala nnyo okunvuga era omuntu wanvuga tubanga abavuga ababiri asiba nsiba ekigere so kati nina ekyo ekizibu nti bw'aba agira nange ngira omukono nti mba saagala kuba namanyira okwetwala nga nze ng'omuntu so kakati kyekiri ku ba coordinators nti namba esinga balina ebifo bagenda kwesimba going to contest wamala omanyi ekitegeeza akalulu ng'omuntu coordinator oli mubaka wa parliament ba coordinators owulidde Kyagulanyi bagambye abantu be bagenda osalawo coordinator bamulonda olunaku lwe lumu ne president ebox zibeerezi eya MP woman MP neya president bonna babalonda olunaku olwo mpaayo wamala obanga gwe weesimbyewo n'ogamba nti neesimbyewo osobola okuleka akalulu konolwalira fomu za Kyagulanyi nkubuuza oŋŋambe nti yobane ng'olina akalulu ko nga naka Bobi Wine weekali nga Bobi Wine ekinusu akirina nga naawe okirina osobola okuleka akako n'ogamba nti nolwalira fomu z'omukulembeze gw'oyagala Uganda wano kiyinza okuba ekizibu webale nnyo lwaki kubanga olina interests so kakati ffe twatunulidde abatalina nga ffe interests sinti tetulina mpapula mani engineer nsobola okwesimba wonna wenjagadde ate nenkyankalanya nempangula naye ffe tetutunulira ebyo ebifo byebisinza okubanga Museveni alemera mu ntebe buli omu ayagala kafu era nze mba ne bana bapipopa abo nabagamba nti singa tunalemera muti buli omu ayagala kafu tujja luzinga. Yes, okutunulirako ku by-elections zemuze mutambulamu actually before even by-elections zenkugoberera n'obululu obumu obw'enjawulo obutali by-elections ng'era abantu bojja obeere emabega waabwe obanga obanoonyeza obakolera ground work ndowooza 80% bawangudde. Omuntu ayinza okwebuuza what describes ekikunnyonnyola ekigamba nti bw'olinnya ku ground chances z'omuntu okulemererwa ntono nnyo okwawukana kwezo omuntu okuwangula kiki ekikuli emabega? Nze nazaalibwa abazadde sinti bannabyabufuzi naye nava mu famire erimu abantu abategeera omuntu wa wansi wamala nze ntegeera omuntu obunafu weebuba ntegeera embeera z'omuntu omuntu eddakiika bbiri mba maze okutegeera kyoyagala nekyotayagala era ngendera mu layini muobaoli naye nga mu maaso nkuvuga nkuzza wandi ekyo omuntu wamala okitegeera tosobola lemererwa. Nali mwaluwa Bobi Wine yamala mwaluwa ennaku ezi namala mwaluwa omwezi yes asikikasiyano wano nakunyonyola ekintu ekyo yankwasa mutabani we nga nze njogera ebipande bye eyo publicist yangamba in this field I trust you naye tamanyi Luganda in this field Sauda I know you go to do it nti olaba Kasiyano wetterego jazza kulembera ebbanga lyonna Arua it is a municipality erina polling station zaali 3 mwezi 32 naye yalabanga wemba sikute mu publicity tukasobola okugaana tipero asomuwangula oyo nusifati pero yasobola omukuba akalulu ne publicity yali nnungi omukulembeze ng'enkyaja anaabeera tiimu ekola publicity teba ku campaigning team ndala nnyo tetambula na president publicity team ebandala nomone team ey'ebyuma eyo naye ebandala newone presidential team eyo naye ebeera ndala biba byawukana. Publicity team yekola ekinusu nekibanga kyamaanyi nti naawe wamala nga weesimbyewo nojja nti ogenze ku Sauda village nosanga Sauda village buli dduuka lyojjako kuliko ekipande kyo oddamu amaanyi ogenda okwogera abantu baba bawaga naye wotuuka nga tolina yadde akatambaala ate nsobola ogigamba ki ogwamu amaanyi nga nebyogamba batokola ki tobiina omuntu asobola kujjukira gwe wamala gwalabika katono tebabadde nniya nnyo
Kirikitya kyakabi. Okay, tugende bugenzi maaso, tugende maaso. So tosobola kuba nti osembedde ogenda kuba campaign woyina laale naye ng'ekyamazima totuukangayo yadde ekipande. Publicity team baba wa campaigning map, road map ey'omukulembeze. Road map president oyo waanaabeera kati nga leero waali ze Sauda zisitambula n'abakulembeze oba neegendereza siba nabo gye banoonyeza bululu mbako ekyo ekinusu ekikola ekyo ekintu ekyakabi ekyo ekivaamu ekyo kubanga ye byayogera tagenda bigamba buli omu. Ontegeera bulungi nti Bobi Wine wanaaba agenze Kabaale ayinza obutatuuka Kisolo, ayinza obutatuuka Lubanda eri wansi gye twabadde Majaani, ayinza obutatuuka na Kishenyi, ayinza okuba just olukuŋŋaana mu kasaawe agenda Mutamba just nakubaawo olukuŋŋaana lwe si buli ali eri wansi nti ajja kuvaayo akole ki akuŋŋaane naye omuntu amawulire agagenda okuva eno mu zino leediyo ne gagenda nti Bobi Wine abadde ku gunja ez'enjawulo. Ontegeera bulungi abajja kumanya Kyagulanyi yayogedde bwati ne bwati lwaki nti aba mutegeera mangu alina ekipande kye ekyo kyekimukuma okuba nti ategeera omuntu gwakola ki gwayagala era kyobola baffe tugamba scientific election wano ne tujja kutuyamba. Osobodde otya Sauda okumanaginga by elections n'obululu bw'ozobeera mu bibiina ebyenjawulo. I only know you mu FDC yokka gye mbadde nkugoberera anti abavubuka ennakawa mu FDC structures. Obululu bonna temugaba bintu, temugaba sukaali, temugaba ssente, temugaba kibeere ku record. Musobola omatiza otya abantu nga tokozesezza bintu ebyo ng'obululu bwabwe tubirabo. Anti omuntu omutuukako mwamuwamala n'akugamba nze njagala baasi olina okumunnyonnyola nti baasi yafa, baasi yayabika emipiira, baasi yafa yingini, baasi yayononeka ne kkala yasiiwuuka yeetaaga kufuuyira. Omanye mu mmotoka gy'ovuga nga tokola service etuuka neeyonooneka. Buli obeera n'emmotoka naye nga tetogikola service etuuka n'efa. So kakati kyekyo kiri ku baasi omuntu omunnyonnyola. Nagambye mu kusookera ddala nti nze ntegeera embeera z'abantu. Publicity tusaagikolamu nga tumanyi embeera. Ne waaba oyogera lugwala lutya okomekereza tuli ba mikwano. Okitegera ne wemba sirumanyi kubanga lwaki ntegeera embeera z'abantu. Ntegeera nti ono ali kino, ntegeera nti ono ali bwati, n'oba oli weenaaleemu so okukyusa n'owagira omuntu gwenjagala. Kiva mu kwogera. Era ffe abaana ba publicity yeffe tugondeza omukulembeze n'agenda otuuka mu bantu ng'ekintu kigonze. Kubanga ezo ennyumba kwe tuteeka posters ag'amaduuka omuntu asobola okugamba toteekawo ekipande kyo, tokitaawo essanyu, tokiteekawo ekifaananyi kyo sikyagalawo, naye olina omunnyonnyola n'omugamba nti kanteekewoko ekifaananyi kyange oyo omuntu aba ajja kwagala engeri gy'oyogeddemu naye nti omukulembeze gy'agenda okwogera ebigambo nga ne waba tamuwuliriza amwagalirayo, nga ne waba ayogedde bya kiyaayo oba bya bulimba yamwagalirayo kubanga gwe owa publicity engeri gye wamunyonyolamu ng'omuwa akabonero ako amusanyusa. Ese okutunuulirako ku nsonga gyeyogeddeko nti ekya publicity kintu kikulu nnyo ate mugenda mu bitundu ebyenjawulo mawanga ga njawulo ba tribes oba abantu ebika bya njawulo musobola mutya okumatisisa abantu kati nga gyobadde erukunjiri mu Arua abamu tebamanyi Luganda tebamanyi na Luzungu ensonga eyo gwenga abeera nnyo ku ground mugikwasaganya muti? Ntambudde Uganda eno yonna era buli wamu ninawo mukwano gwange buli wamu ne ba coordinators tubalina era tubeeyambisa tuwoba onoogenda mu kitundu you communicate okuva ku secretariat nti ngenda tosobola lemererwa mala nze mwengine wanu gasimanyiwo omuntu mfuna engeri gye omanyi omuntu wemufaanana ideologies tabula omuntu wemufaanagana endowooza tabula era omufuna ne mukwatagana ate nze nyumira nnyo omuntu gwenguddeko obugwe ate okusinga omuntu ate gwenkoze naye program oluusi basumbuwa naye omuntu gwoguddeko obugwe tafunangako chance alewako nokumuntu wa papa Kampala tafunangako chance nti oba alitulako ne mummotoka ziwezite z'obuyonjo abantu gye baliyo mu byalo nga ne basi tagirinnyangako gwekimanyi eri abantu wenda manyi na capital city weefaanana Kampala kati nga wakulaba ng'omuzungu ava mu America oba kitegeera so kisinziira engeri gy'oba okwasaganyizaamu abantu era engeri gy'oba oyogeddemu n'abo abantu omuntu oyo akuno mwe tuli mulimu akafo abalugwala obimanyi bibeerawo waliwo abaluuli abo nabo ne mufuna n'ayogera mu lwabo
waliwo timu bweti awo nayo ne mufuna of course bonna tebaba babagala nenze bonna wentambudde namba esinga amaanyi oba nina masanyalaze nange simanyi namba esinga amaanyi ebe eyagala kyemba mbatwalidde era baba bayayaana ate nze nno mwattu bwe mba nkuwadde ekifaananyi ky'omuntu gwe mba mpagira njagala nekikuteera mu nju oyinza okirekaawo oyinza okibuza oyinza okubuzaabuza n'okiyuzaayuza njagala nekukiteera mu nju ensi yonna ebeeraba nti kiguba mutima gwo kubanga nkunnyonnyola omuntu ova mu kumunnyonnyola noba nti omuntu oba oyogedde mulimu abantu abamanyi Oluganda oyogera Oluganda meseji yange bwe njogedde oli naavunula ne bategeera kyentegeeza awo mbawa kiraasi oli naavunula bulungi nnyo ne bategeera kyentegeeza nobagamba nti ekibaletedde okubanga kati nze ab'omu Rwanda nabagambye kibaletedde okubanga muliwe muti muyina yes eri mu kamwa kammwe yes bulamu yes yebaleetedde okubanga mulimu eno embeera munyigirizibwa emyaka 5 bakuba ka t-shirt kayero okitegeera kebakuwa era bye basinga okufuna ezo t-shirt era oluba otuukayo basaba t-shirt nomugaa eno t-shirt tegula ddagala eno t-shirt tesasula fees eno t-shirt tegenda okitegeera omunnyonnyola t-shirt lyetakola nomugamba t-shirt tegenda kweyuza t-shirt yeetaaga amazzi amayonjo t-shirt yeetaaga sabbuuni kakati muntu waawakuwa ebyo nga takuwadde byakozesa nemugaa t-shirt yemuto ogikyuse omuntu agijjamu n'agala n'ojjokya olw'ensonga oba omunnyonnyodde n'ategeera nomugaa nti olaba abantu bali mu west eyo yesigana amakuba agagenda mu west bagakola bwoba ogatunulira njaga otunulira west ebifo byonna omuli ababaka ab'opposition amakubo gaabwe gonna malungi naye genda ewamaama mbabaze Kanungu ekkubo bina liiseemu mmotoka kateefiinga tuli kuki lwaki nti wababeera ne Museveni bamugamba ab'ekanungu ebyabwe biri bulungi batereera naye bala babaka kati nga olaba Roland Kajinda lukunjiri togyegerageranya na Kanungu ekkubo baalikola nti wayimira mu palamenti ajja kayana kubanga abantu bakimanyi baagala nnyo ekkubo ki abenale mbasirika busirisi webale nnyo baba ku kimu muzeeyi ab'omu Lubanda ebyabwe birikiriya kubanga balina yes era eyo yes oba nnyonnyola baga nti yo yes yebayeddedde okubanga mwe babeerabira. Very good Sauda, otuse ku nsonga eyo nti oconnectinga nnyo n'abantu kiki ekiri ku ground like njagala ntambula mpola kiki ekiri ku ground mu kaseera kano kubeera nze nkulaba nti era ne wansi eyo gy'oli wadde covid waali kiki ekiri ku ground abantu boogera ki Sauda? Abantu baagala change of course wamala ddayo olaba video zange ze tukwata people really need change badly they need it nti osanga omukadde n'oyogera ekintu nakubulira obulumi bw'ayina nga tomaze namugamba bigambo ng'ayogera kiri ku mutima gwe okitegeera nga kugamba nti nonze Museveni ebbanga bweriti nesiina kye nali nfunye tumanyi waliyo sente z'abakadde naye tetuzifunangako n'omusanga nga alina yazimba ebigere yalwala engalo balina envunza nagamba ate ababaka b'enale babeenyinyala naye ate ffe tetubenyinyadde omuba mu kifuba none naye ku sowaani y'emu naye nga si kyekintu ekyangu oba okitegeera nti oba ogumiikiriza noga newe kamufaanani era nze ondaba ebisa ebisinga njagala nnyo bafaanana si nti basanga kwambala bulungi ng'abantu bavaka banjagala nenyambala na siripa omuntu w'omufaanana ebiseera ebisinga akutegeera nnyo si kugira mu masuuti biki webale nnyo so oyo omuntu omunyo abantu bakooye bino tetwogera mu tuli mu politics abantu bo complicity bakooye Museveni abantu boogera ki ate amo batamizza ku bintu abantu boogera ki ku people power Sauda joyita abantu bagimanyi bagigula oba tebannaba oba balina kye babulamu mu byalo people power bagitegeera kye babadde batategeera Kyagulanyi ne Bobi Wine ani ajja wali obuzibu badde bamanyi bantu babi bagamba kikulu mulina obuzibu temuteredde mulina Bobi Wine mulina Kyagulanyi akati tubeera mwoyo kodiosis abantu tebawula bantu aba babiri bagamba kugambye nali esserere netwogera people power mugandi nagamba people power mulina okutula wansi ne mutereera mulondeko omuntu kuba mulina Bobi Wine ate mulina Kyagulanyi Kyagulanyi erinnya nga talyogera mulina manya Kyagu alina engeri gye yalyogera kati nendabanga era kyovalaba ntaddemu nnyo amaanyi zonna gyempita kyovalaba nze erinnya Bobi Wine ndwawo lyogera nga ddala nze
yali waba akubye simu nangamba Bobi omulabyeko omugamba simumanyi pozi ombuza mbaka Kyagulanyi njagala nnyo abaana bayige ekyo ekigambo ekyo kibayingire kubanga kyekintu kyetukola ki kyekintu kyetutambuza Kyagulanyi Bobi Wine osimulunzi nange Bobi Wine kati simumanyi nze manyi Kyagulanyi Robert Sentamu so eryo erinnya eryo kugambye abantu problem gyensanze yeeyo people power bagibayinga bajagala nebayomba kakati temuteredde mugetegeka akamyufu ka Bobi Wine ne Kyagulanyi. Yes, ogenda ku nsonga eyo nti ensonga mu kyalo Sauda ekiyinza obeera ku record nti muyinza okubeera nga mu kyalo abantu abamu bazze bakyogera nti mu kyalo muyinza okubeera nga muli nnyo eno mu urban centers ne mu bibuga eno nti abantu babategeera babamanyi nekyo beera nti bwe mwagenda ehoyima nga awamu abantu babategeera bwe mugenda eyo deep down the villages ate mulina oba gye mutannatuuka abantu tebannabategeera bulungi. Sauda lwaki amanyi mugatadde nnyo mu bibuga oba mu bubuga mu towns cities ne trading centers mu byalo eri deep down the villages kyokola bozombuuze ondebe ebbanga ddene ntuukira ddala eri ku muntu eri atalina nangoye anti kyebayita publicity kyokola bakugambye nti bacoordinators bonna abaana bonna boolaba wano twafuna obuzibu nti Bobi Wine agenda okujja yayingira n'ekikosi ky'abaana bamu nga bamumanyidde mu music ontegeera bulungi ne wabaawo nti ate abamu nti ate ffe tumanyi ebyobufuzi politics kubanze kaakati osobola kuŋŋamba nti mu tawuni muno mwe muli akalulu akalulu kali eri wansi kati buno obudde bwe tulina butono gosubidde Bobi Wine anatuuka dde Sereri wansi gye twabaddeeyo wabanga agenze yajja kuba olukuŋŋaana olwo naye oyo omuntu omu gwe nsuubira alinga ku kyoga ayinza obutafuna ssente zimutuusa kuwulira Bobi Wine byagenda kukola ki byagenda kwogera singa bana babategesa akalulu nga tugenda kakola nga bwe tukakola bulijjo nga si ka scientific ontegera bulungi so bayinza obutafuna chance egenda kumuwuliriza byanaayogera naye engeri yokayoka gye tuba tusobola okukola yakulaba nti ate tutuuka wansi nanze bwe nsanga abaana wano sagana babuuza waneeka moja kubanga tewaliwo kiriwo wano this is a done and dusted business tewakyaliwo kyamaanyi kiri wano ebintu bina biri mu kyalo kati kugenda kwongera kutereeza kusomesa batabitegeera era olina wootuka nga bikopa weera kalira nga tebabimanyi kale nga babiwulira nga tebabitegeera okitegeera ne baya batuuka nga bibatawaanya naye ovaayo bategedde ne musigala nga muli ba mikwano n'essimu yo n'ogibawa ate bakuba amasimu abantu b'ekyalo balina ya time ku simu bansobedde bakuba watusa bulungi ekiweero bakufaako ate nga gwolina obbafaako ekyo nze nno era bumba kukwata mangu osobola okuba essimu nenkujjako nenkwata omuntu ali eri alima ali mu nnimiro nemugamba badde ogamba kijajja badde embuuzi oba mwatuuse bulungi anti ebikubo Museveni amaze emyaka gino gyonna tukalakata naye amakubo mwagayiseemu bulungi akati oyo omuntu muwa nnyo obudde kubanga abamaze otegeera kyemusomesezza ate ng'era abakyagadde mu tawuni ombuuza mu tawuni muno mu tawuni Bobi Wine bamumanyi nezo tawuni ezo ennene Bobi Wine bakola ki Bobi Wine bamutegeera naye wamala mu byalo kati gye tulina okuteeka amaanyi ekyo naawe okikiriza nti mubadde mukyalinamu obunafu eyo siyinza saakwewa 100% kubanga ndi munnabyabufuzi tosobola okwewonga wewa 100% olina okuleka muno ogamba nti universities wadde NRM yawangula bbiri omwaka oguwedde naye ogamba kale twafuna 82% naye nga yawangula ezi bbiri zokka NRM esigadde zonna zonna people power twaziwangula under my katasi so ekyo kitegeeza nti oba olina obba wamu ka percentage naye era tosagamba nti oli 100% ate ku ki so kati Sauda mu byalo mugenda kukolerayo magezi mugenda sala magezi nakomyewo okulaba era oluva wano nze ngenda ishaka eyo gye tugende ate nze nawe ntuuka mu bitundu ebyo sibeera mu tawuni shaka mu tawuni Bobi Wine bamumanyi Essingiro mu tawuni Bobi Wine bamumanyi Kasese mu tawuni Bobi Wine bamumanyi Kabale mu tawuni bamumanyi ngende eyo wansi bwe mba ntuuse mu ebyo ebitundu sibeera mu trading center buli trading center eri mu Uganda Bobi Wine bamumanyi buli trading center eri mu Uganda Kyagulanyi bakola ki tubatamanyi Bobi Wine wakiri osanga piki omwana nga eriko akafaananyike wakiri era oyo abategeeza ebirala ne bidda kwoli ne babinyonnyoka ne babidda ne mu bannyaabwe bonna ne babitegeera so nze ema ntuusemu ebyo ebitundu njagala kugendera ddala eri ewali ennyumba ey'essubi ewali omuntu ayinza obutafuna kadde kuwuliriza Bobi Wine afaanana atya
Bobi Wine agenda kola ki Kyagulanyi agenda tukolera ki lwaki Kyagulanyi azze bamulaba ng'omwana omutone neebuuza anaakuladde muntu alina omukyala yakola embaga alina abana nti muto kati omukulu yaani Sauda embeera eno mugenda gikwasaganya mutya we tuli proposals eziweza scientific campaigns gwe kikumpisiza nti oli ku ground yanja yatogera ku nsonga za ground ensonga mugenda gikwasaganya mutya amidst covid-19 na byonna ebiriwo restrictions zitajja kola rallies ebintu byonna byogeddeko gye mutambula mu bantu n'omuwa sticker n'omuwa poster n'omuwa ki mugenda kwasaganya mutya mu byalo abantu okulaba nga babategeera nga tuyita mu Kimolo scientific election amidst mu mbeera gye tulimu abantu abadde batanna bategera mugenda baguza batya Kyagulanyi tufitaga baguza Kyagulanyi bino ebintu byetulimu bya ddala kino ekintu kyetulimu ani anyigiriziddwa walonze nononga nga tugenda kwegayirira abantu anyigiriziddwa gwawulira nti gwe oli bulungi gwawulira nti ebibyo byatereera gwawulira nti toyina wolwala ogenda mu case clinic gwe weetuuleko nagamba wamala luli nti waliyo abagagga abatamanyi na musolo nga tamanyi omusolo kyekutegeeza okitegeera kati bino bye tulimu ebyaffe Kyagulanyi abaana bonna abanyigirizibwa bino bikwatako oyo omuntu wa wansi ku nsonga y'okuku abantu okubakkiriza Bobi Wine oba Kyagulanyi mu scientific campaigns we tuli kiyinza okuba ekizibu mu budde bwe tulina obutono ennyo gwe ngaali ku ground ate era omuntu gwe mmanyi nti oli w'amaanyi mu kintu kineeno mu budde muno kiki ky'osuubira kye mulina okukola ekirina okukyusa embeera nga tetunajja ku bya radio na tvs of course jasookera ddala nti scientific elections ekirungi omuntu gwe aseti yaffe Kyagulanyi Robert Center muye yabigaanyi how scientific election ate agenda kukolawo kati mu covid-19 byebiki kuba osobola babuza covid mu mpe miningi ya covid mu fuulu nga tebamanyi na spelling ya covid-19 mu fuulu ontegedde bulungi nga tebagitegeera tegenda kukola ate kuki mu covid kituwali kitegesaawo kalulu tosobola tegeka kalulu kali scientific mu nsi etali scientific bino si bya laboratory nga nazo teziriiwo scientific birina kubeera mu malwaliro oba ntegedde bino si bya badoctors olwo olulimi balugonzeemu kati baluyita batya mu Luganda tugenda tegeka akalulu akali scientific njagala bakitunyonnyola ke kategeeza nti ke kamazima n'obwenkanya ate batuleke ati balina kye batugamba omanyi nno bajja kubiyita ebyalu bino bya ddala bino bye tulimu bya ddala bino bye tulimu bya ddala womanya Bobi Wine oli owedda n'omugatta n'ono wakakati beekuba ne betta kubanga kati twava mubiri tuli mu bya ddala ontegedde bulungi so kati mbu scientific kati mbuki so temugenda keetabamu akali scientific Sauda benyini be batidde fe tetwetaaga na keetabamu akakali scientific kuba Museveni yakimanyi nti aweddeyo ono omuye ajja kuba musikambula amuzzamu ali wajja kutukira kaluma mukadde muzibu takyabisobola ali awo kati agamubuguma buli ddakiika ontegera bulungi so akalulu akali scientific wano tekagenda kukola tosobola tegeka kintu kiri scientific mu nsi etali scientific enensi tenaba kutuuka ku mutendero gwe gutegeka kalulu kali scientific mu Uganda mbwe ekulaakulanye nnyo mbwe ebyamatendekero biri waggulu nnyo abaana bakola courses eziri scientific tebabawa mirimu bainjiniyazi baleeta bachina kakati Museveni atugamba kibane mulimu ebintu ebimu ebitujjako ne waya simayina kati mbwe ebyo kati bigenda kutuyamba ki scientific osobola mubuuza kitegeeza nga neta kimanyi nti scientific kitegeeza ki ekisookera ddala mu byonna omanyi abaana abamu basooka kusanyuka naddala abaana bafa aba people power balowooza scientific ye Facebook si banenya si buli omuntu amanyi kyekitegeeza Facebook eyo nsobola okuba nga njiriko naye nga nyina akawunti nga 5 nga zonna zange eyo Facebook osogibako naye nga tuli mulonzi
ng'olio diaspora wagenda gwe kasita wali nnyonyi esooka ekujja e Uganda bwe yakusula mu America toddangamu kulinnya ndala naye nga gw'olyoko scientific tumusobola tulina amaanyi ku media kuki nga tetulina radio station yaffe eyimiridde mu Uganda ate ng'ogamba tulina amaanyi radio station zonna eziri mu bitundu byeyo z'ababaka ba parliament tulina UBC radio ne UBC TV bya bintu bibiri Kyagulanyi byayinza okuwawaabira nga bamumye ogenda okwogerako NTV lakini NBS kwata mwena derota manya bikoze bitya Uganda Eyenkya byonna bya bwannannyini nti ne wobeera omumye okwogera talina kyogenda mukola bagala kuteekawo obukwakulizo mbu amale kwebuuza ku poliisi omanyi balina amasiinya tetumanyi nakumanya kubanga bwebwena ogaa nti bagenda gana okwogera bagenda gamba kalwa kali scientific tugeze bayinza oba bategese gundi ku Bambwe FM Ejjinja n'atuuka mu mabira bajja mubuuza leeta gunji eraga nti wabuukinze of course nga tagiina poliisi tegenda muganya kweyongerayo kubanga ajja kuba talina program neyo radio station oba otegera gye tulaga kati kutulaba nti basiru mwami byamukama n'advocate ye yonna bonna batwalamu eyo basi eyafa emipiira eyafa yingini okumanya nga basi yafa ne oilo betaaga omukyusa ate bongeramu omufu tosobola ate kuddira kirumira ate n'oleeta byamukama so bino ebintu byawo babijjemu omuzanyo bino betulimu bya ddala scientific election tesobola kukola wamala nawe olaba kirabe kaki ekirina okukolebwa bakongezeeyo scientific elections nga 2016 twagenda okulonda baleeta oguma ng'olina kuteekamu manyi engalo oba wagulaba gwajaminga mu dakiikazi tegwaddamu okukola kakati Uganda eno nga bw'ogimanyi scientific ki gwe bagenda okukozesa mu kalulu oba ebipimo bijjukira nga bateekanga munnanga bya biometric biometric kati tebisobola kukola byajaminga mu dakiika ezi omuntu eyasooka ddala mwennyini ku line kwe byajamingira ebyo ne babiteeka ebbali kakati bagenda kuleeta ki otegeka otya akalulu akali scientific nga tetugenda kwesa ballot papers are you okay oba you're sick in brains I mean they should build up their brains with characters kati Sauda mwe muteesa mutego oteesa otya ng'akola gu ground ekintu tugumiikirize like tugende nga tuli mu covid bwekyo tugumiikiriza mpa ensongo ngambe nti covid muyitirivu nnyo wano we tuli atuluma abantu bajja kwesiga covid Sauda ali wa covid gwe tomulaba nti waali covid sipenda kyekitegeeza naye nga netaaga bakinyinyonnyole kubanga covid kirina okuba nga kirina ennyukuta ezikimalayo mu buwanvu so General Sauda nyaga tutune tulabe akalulu kano bw'ogamba tebakongezaayo era tewali nsonga bo bagamba nti waliwo covid-19 amateeka wegali oba guidance wezi social distancing kwesa mask kwesa biri kimu gulaki tokkiriza nti ddala kituufu tusobola okubira nga tulinda kukuba abantu obulamu bwe businga Sauda obulamu nga tubalabirira wamala oyagala kuŋŋamba nti mu nsi mwe tuli abantu tebafa gwomanyi abantu abafa amalwaliro nga tebafudde covid naye ng'afudde lwakuba tewali ddagala kyoyagala okuŋŋamba covid ono tetulina muntu naye yabadde kufa covid-19 mu Uganda naye bameka abafudde olw'obugayavu bw'abasawo n'ebbula ly'eddagala mu malwaliro ontegera bulungi kakati bwe njagala ombuulize era ontangaze oŋŋambe nti kakati mbuki anti bwe mbabuuliza kati covid mbu kyamaanyi nnyo oba gwe tebamanyi kyekitegeeza bonna abayogera bonna ne bakola bwe bati bakadde bazibu tebalina kye batugamba kubanga byonna bye batugamba babitugambiwe babiddiŋŋana basooka kusoma baleese kawunga ne bamala ebyo byonna baabivaako kati emmere babbanzibe tebakyaji ebyo baabiwummuza abantu baleese emmere obamanyi obungi bagamba okukola masiki bazigabira abantu ezo tebazigabye kyokka ate ye Kyagulanyi avuddeyo agaba face masks bobweni yakola masiki ezisoba ne mu miliyoni okugabira abantu mu nsi muno bafune masiki bonna nate nazo ne bagezaako ate okuziyimiriza lwaki ate gwe okayirira byotalidde ontegera kyenkunyonyola so tugende mu kalulu nga bulijjo bwe tuli kyekisinga tewetagawo kirala nnyo ate kati ekyo nakyo tukibannyonnyole scientific bakitunnyonnyole baleke kukyogera okuleka nga batugamba nti bategesa ebintu yabananaye simanyi bane oba byabaka mu balya mmere kitugima abaana baffe tukaneneebuuza mulimu emmere abantu abo gye balya nga tetusaana giwa abaana baffe
kubanga balina emmere gye balyanga ekyamazima ffe tetusaanidde girya. Nakubuuza ne kugamba nti mu ddwaliro bameka abafudde okuva covid ono lwe yatandika nga bafudde bali malwaliro naye ng'ekibatisiza abakyala abazaala obamanya abafudde omuwendo genda wekawempo omamanya abafudde ng'azaala ng'omusawo talina giravuzi ng'ebimukolako tebiriiwo manya mamakiki taliiwo nga bafudde mweyo embeera. Kakati oŋŋamba covid babalaga bali mu kuzina bali mu kulya miceera abalwadde ba covid bo bali mu kuyingiza ssente bakola nsimbi tebeetaaga kumanya bisigalidde bo bakola byabwe. Ekyo ffenno tetubafuddeeko ne ssente zaabwe bazirye naye akaseera kaabwe kaweddeyo. Ontegera minisita wa health yayingira musiiwufu nga zinemba oyiwawo amazzi gajjulawo ekikopo yenna waabikkirira weewati covid kyabakoze okimanyi kugambye twagenda ogenda mu covid nga minisita wa health wano woyiwawo tampeko y'amazzi wano ejjula naye kati ekiseera kikola bukozi bwekiti waatereera buba mukozemu ssente okitegeera naye ng'ate abantu bafa mu malwaliro wamala abantu bafa bulijjo nga tebafudde covid naye nga bafudde bugayaavu na bbula liri mu ddwaliro na ddagala litaliiwo. Kakati sagala baleete nnyo covid bakifuula ekyakabi ennyo ekiwaawaaza. Covid asinga siriimu covid lulyamira kumira ddagala. Abagamba nti akala bateesa nti akalulu bandibadde bakongezaayo oba amagezi ki oba obagamba ki ate bongezaayo ki constitution egamba kimanyi bo bamanyiro gitaganjula n'ekiro basobola ogikwatako ne mu nsonda bo be bamanyi ffe twagala kalulu. Nkugambye bino bye tulimu bya ddala era ne bageza ne beemamaazaamu enneemamaaza bino bye tulimu bya ddala tetuli mu bintu biri scientific bajja kulooza bye boogera biri scientific anti omanyi bajja genda beefule scientific ate nga bo kennyini bali SST. Otya oyogera otya ku scientific ng'omuntu wakola bya catering akati banne ebintu babirekera abasayansa be baffe. Omanyi waliwo omusayansa bwakugamba nti wetutabula omusenyu guno ne guno tebijja kuvaayo. Kakati ngaffe abakola sciences tubagamba ebyo tebikola. Batuyita ffenna abakola sciences tubabuulire naye wakola political manyani wakola art and design mwakola catering muli mu kutusumbuwa kufumba kyayi mu scientific elections wagwana. Ensonga y'akalulu busungu nno obusungu bungi nnyo. Akalulu scientific election aba advocating nti bannange twandibadde tutwongezaayo mwe muli n'abamu abali ku ludda lw'opposition ate abamu bemu anti kakati ababagamba okwongezaayo be baateeka mu palamenti abo opposition abagezza embuto abalinga abalwala amambulugga tebazzeeyo mu bantu baabwe. Muleke kutumanyiirira babaka mmwe muleke kutumanyiirira be babaka abatakoze okuva lwe yayingira bali mu kugweza mbuto kujjuza mabuto kujjuza maaso bagazze kugula mayumba kugula mataka tebakoze kati buno obudde gaba bugumye yagula ambulance enkadde ogwoyino ogiteekamu omupiira gwoyino ositeekamu amafuta gwoyino eringa kya bulambuzi ate ekolanga taxi. Akalulu tetwetagana kubyogerako bigambo bisembayo kayina kuba nomali tekayina kuba scientific kubanga n'abakategeka bo bennyini science bamugwa akati gwe byamuka science bamugwa baleete empapula zaabwe naffe tujeeza ffe tusategeka akalulu kali scientific nga naye wagwa science oba tebamanyi kyekitegeeza bennyini abakategeka tebali science bayinza oba bakola bi arts and design ne economics tebamukola abo kirabika beba bakola mu P7 ne bafuna nasa byabakama byo ono byabakama gwoliko se omulamuzi mulamba nnyawo okubeera omulamuzi ekyo kyawukana science atali waawo kubeera lawyer tekitegeka omulamuzi tasobola kutega kalulu ka science ate kati ya bino si byakulamula tagenda kujala mule bino si byabalamuzi bino byabannayuganda abanyigirizibwa bino si byabalamuzi akaluke tulimu gwoli mulamuzi nze siri mulamuzi kakati balina otegeka akalulu akagatta abantu bonna akatali scientific. Singa embeera yeeyongerayo Sauda embeera covid abantu ne batandika okufa ne bakola bati ni case ngamba bugambi ni case akalulu nga tukagenda mu Sauda abantu obulamu bwabwe nakubuuziza nne kibuuzo ekyo kiremedde era nja kikuddamu bameka abafudde nga tuli mu covid nga bali malwaliro awo abakyala abafudde nga bazaala omanyi olunaku abakyala abafe Uganda wano covid bameka abafe olunaku
nze naputedi sikyaziwulireza covid nazivaako nakoma kuwulira kwomu we batugala siddangamu kuwuliriza bintu bya covid nakoma kuwuliriza olwe baggala ne bagamba bagenda kuleeta sitika z'emmotoka sitika baziwa bachina obo nga covid yava mu bachina nga bachina bokka be batambuza wane mmoloka ezaffe zonna ne zituula emipiira kakati yeyo covid yeyo gyatututte ekyo ffe si ekikulu kya byonna oba covid oba ki social distancing tugikola ondiiri eri nkuyeno masiki tuzambala kasobola kujogera nga ate kuba njogerera eri eggwanga sika masiki kakati oba covid gyali oba taliyo twagala akalulu nga bwe kabeera akagatta abantu bonna abakola SST abakola English geography bonna katalingi kufumba bonna twagala akalulu akabagatta scientific tosobola kategeka nga ate ballot paper tezigenda kuba scientific ogambo ta scientific nga gavumenti esobola kugula amasimu gawera 10 kugawa abantu ga smartphone ate bye biki by'obugamba okuleka nga sikitegeera tosobola wamala tubeere babazima tosobola tegeka akalu kali scientific ekyamazima nga radio stations eziri mu Uganda za bwannannyini kakati Bobi Wine omuntu ajja kugamba ku NBS saagala kulaba ku TV yange ontegera kyenkunnyonnyola ogenda muwawaabira wayiye nila radio Sauda radio station Sauda nkuganya okwogera ku radio yange ate gwe kyagulanya ate ogenda kumpa waabirawa kati nga Museveni nkuganya okwogera ku radio station yange ogenda kumpa waabirawa yange tubeere bamazima UBC wakomadde ogira pesa nakomagira banga ndi muto siddanga sibanyo bakwerinne ku mikutu kweri ekyogamba tola UBC Sauda ate kati njiraba kuki ate nga nina gwe Sauda tugenda kujja coalition oba okwegatta la ku maaso gye tulaga waliwo ebintu ebyenjawulo bye tulaba of recent nga UDP egamba yema wajja kujja tetunamanya Besigye baani recent twabalaba Dr. Kanukiza Besigye ne Bobi Wine nga of course bo bakkiriziganyiza bajja kola kibagenda kubeera nga bakolaganira wamu maaso gye tulaga waneeno Munnayuganda akkirize nti ddala kituufu munaakwatagana obulungi okwawukana ku mirundi egize gibeerawo kati nja kuddamu bino tebiri mukwatagana oba tukwatagana oba tetukwatagana nakugambye bino betulimu bya ddala gwasigadde mu baasi nga oli mu baasi oli mu opposition ekisumuze ekyatalagga enkumbi eyatalagga kati kiri gy'oli okwetereza oli nyeeno oli nyeeri eno eyaffe egenda bugenze lyeti bweti teyimirira teriiko kya gwe wawulirira nti weetaaga ebyaddala bino byaddala tebiriiko nti gundi yeegasse naffe nti ate gundi yeegasse naffe bo bagenda twegattako nga Besigye twegattako dda bo bajja twegattako bonna tewalajja bagaana era ffe tetubagana kubeegattako naye ate so sifa ate kubeegattako tubeegasseeko emirundi mingi nga wakata balansinga kakati kati funo manja gajja ku balansinga singa banaaba batwegasseeko era banaaba tebatwegasseeko era nakyo si kibi ekitaliimu sitaani abantu balaba abantu kubannyonnyola nakubatabbira nakutegeera ki kigenda mu maaso abantu bayinza okulowooza nti Kyagulanyi agenda kuba oba ati agenda kuba nga malayika abamu njagala mukitegeere singa togala bafuuse president si nti asobola okuteeka emmere ku sowaaniyo abamu kyemulowooza teri mukulembeze agenda teeka mmere ku sowaaniyo naye twagala enkyukakyuka ennungi ey'omuggundu emisolo nga tegiri waggulu nga nawe ogyeyagalira mutulina bano abasajja tebamanyi misolo kyeki naye bwongeza butto tamanya nti musolo gukoze bwe guti tebagimanyi kati bagimanyi emisolo bagitegeererawa tebamanyi bagwera ku kimu musolo naye omubuuzi omusolo guva ku kitabimanyi sente akwata mubukwasibwa ati ekyuma kikuba n'akwatamu nagenda n'agula ettaka n'akola ati kakati abo tebamanyi kunyigirizibwa kakati ffe bino bye tulimu bya ddala Sauda nyawo tule mu kamera eyo omuntu abadde tannamatira omutegeeze lwaki 2021 agwanidde okulonda people power ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwa president omuntu kyenyiza omugamba onyigiriziddwa kwenkanaki nze saagala kugamba nti agenda kukolera amazzi amalungi agenda kukola kino onyigiriziddwa kwenkana wakyensooka okubuuza tunuulira embeera gy'obaddemu otunuulira Bobi Wine no talina nnyo kyeyetaaga abadde ngaakuba emiziki najjuza yazimba ennyumba tali bubi moloka avuga akati okuleka emirimu gyegyo gyonna n'okumusazaamu nga takyayimba ajja afiiririre ffe bamumba tuutu Abanayuganda mazima ddala kati tuba twagala ki
muve kuona yayingira ensiko najja nga talina nandaweya bino bye tulimu bya ddala reality tetwagala twogere bingi nnyo mulimu ekinu nga tetusobola kukinyonnyola nnyo naye tunuulira onyigiriziddwa kwenkana ki onyigiriziddwa bino ebintu byakunyigirizibwa wobanga oyina essanyu kiri gy'oli okukusalawo kwammwe naye nga nze nja basaba tumuwa obuwagizi singa saagalaga nti bamulonde ebyo amukamanyiza omusazaamu tanaba kukirizibwa mu butongole no scientific waawe kati simanyi oba bana bebina ba scientific ebyokujja nomination form oba byakugenda n'opiikinya empapula ezo eno byonna tujja kuba tubitegeera so wakati nga tumaliriza oyogera ki ku geno muno geno full figure bashbaga baani bonna ababalekulira ne bava mpipa ne bagenda mu NRM kugamba owamala bw'olimbuuza ebyamagezi nombuuza nga ebintu birimu amakulu tuliddamu ne tunyumya Sauda togera bidda mu kyogamba twogera ku nsonga zimba ggwanga twogera ku nsonga nkulu ezo si nsonga full figure ashbaga si nsonga tulinyumya ng'obuze ebyamakulu si nsonga esisana kwogera kwezo ate